era nga bulijjo nze Queen w'omubaano mbaagala nnyo baganda bannange abanyarwanda abaganda oyinza okyewuunya naye kyengezaako otegeeza nti wadde mba munyarwanda ni munnayuganda kakati nze nga memba w'omubaano njagala okwogera ekintu kino nga ntuusa okusaba kwabo bekikwatako ne ku pulezidenti waffe ne ku minisita ne kwabo bonna bekikwatako ku internal affairs nga mbagamba bwe nti mmwe munansonyiwa kankyogere temusobola kuhandolinga nsonga z'abanyarwanda issues z'abanyarwanda nga temukitaddeemu banyarwanda tekisoboka era tekisobokera ddala kuba kati singa mwakimala lwaki tekisoboka wekitasobokera we wano nti ogenda omunyarwanda najja nga avudde e Rwanda by the way nze nali munyiivu nnyo ku gavumenti eno nnyo ku internal affairs nnyo nga neebuuza lwaki naye bwe namala okubuuliriza okusinziira ku video zenzize nkola benafunako abanene ne banyinyonnyola mbu basanga challenge mu banyarwanda abava e Rwanda ne bajja bafuna eno endagamuntu ne bafuna ne passport ne bagamba that's why begendereza nnyo mwebale kwegendereza bassebo ne bannyabo naye mu kwegendereza kwammwe mwetaaga omubaano mutwetaaga fe abanyarwanda abeeno kusobola obbayamba because newankubadde nga mwegendereza tekiyambye kitya nti omunyarwanda ava e Rwanda najja ne mumuwa national ID bwe mumala omuwa national ID bw'atuuka ku internal affairs ng'anoonya passport ne mulyoka mugimumma by the way amazima gali nti biswaza n'eggwanga kuba bw'omala okuwa omuntu national ID eraga nti munnaggwanga ate omumma otya passport so mbadde mbagamba era nga nsaba kubanga ffe tuli bannayuganda President Museveni tukulonda by the way nze nakulanga manyi ba president wano baba bayita ba Museveni nga nze gwe tuyimba gwe tumanyi daddi gwe yalonda ffe okuva edda nedda naye nosanga nga kati muli mu kutukwata nga mutukola bwe muti tosobola kumpa national ID ate n'onyima passport tekisoboka ekyo kitegeeza ki nti nkwagala onnonde naye bw'omala byebyo oba kale nga naawe totegedde kati ngamba bwe nti oba kunira oba ku internal affairs mwetaaga abanyarwanda ensonga zaabwe muziteekemu abanyarwanda kubanga nze leero Queen bwe njogera n'omunyarwanda eyavudde e Rwanda mutegeera accent ye njiwulira bwe njogera n'omunyarwanda eyakulira e Masaka Namutamba mutegeera bwe njogera n'omunyarwanda akulidde Emitiana e Mubende naye mumanya kati bwe njogera n'omwe waffe akulidde Ekyankwanzi e Bulemeezi Masindi naye mmanya kitegeeza omunyarwanda oweno yasobola okwawula abo abanyarwanda bemusuubiriza nti bavudde Rwanda naye mmwe temusobola kuba gwe n'omulundi bw'ayogera ogambo y'omunyarwanda kizibu nnyo okwawula omuntu nga toli so kyovulaba mututwalidde nnyo bambi mututwalidde nnyo mu ebyo ebintu nosanga nga tunyigirizibwa mu buli ngeri yonna naye tusaba mukyuseemu tukisaba busabi mukyuseemu abanyarwanda bayina ennaku nga gye nali nnina ne kati wadde nga tennaba kuggwa naye nze mwanyinyonnyolako ne nsobola okutegeera naye bali tebategeera bali eyo wansi mu nte zaabwe banakuwavu batunda obute bwabwe ne babuwa abaana bajja bafune passport obusente ne babuyiwa ku internal affairs wafuukanga banka okitegeera omwana naddayo kati oyo bw'omala ng'omugamba nti gavumenti eno eriko yesinga I'm sorry to say that's why olabye abanyarwanda abasinga baddukidde mu people power ate bamikwano kibanga oba bw'ova bw'obuuka ekitaba ate n'ogwa mu ddaamu mutawaana the truth is
bayino tusaasira batukyusizeemu gana amateeka ge mwatuteekako amakakali waliwo batugana agamba mukkirize muli ba refugee baani juze Rwanda nalabye babadde in fact muguno yesterday babadde bali mu kujjukira fete tuli nyanga yo tuli beno mukitegeera mugezeeko twawula mugezeeko okumanya nti bano bana Uganda aba baddukidde mu people power balowooza we bagenda ofuna ki osanga bambi banaafuna obuwumuliro kunaka abanyarwanda gye bayina leero n'obasuulirawo omuntu nawaga nti ono yagenda obbayamba aha bw'olaba kati ennaku zino gurupu z'abanyarwanda zifuuse ekizibu buli ajja agamba nze ayamba abanyarwanda banaye mutufuula mutya abagwira abantu abawano abantu abazaaliddwa wano abantu bo internal affairs mwene zi computer zammwe zonna mulowooza muli bagezi naye temubanga lwaki kubanga omunyarwanda avudde e Rwanda nga si mutuusi ajja ne yeetuuma wano Walusimbi ne mumuwa passport nga munyarwanda olwokubanga mulabye enfaanana gy'afaananamu kati muteeberereza ku feesi mukyagaba nnyo passport nga muziwa abanyarwanda ab'e Rwanda ng'ate ffe aba wano tulaajana mukyagaba nnyo endagamuntu kubanga temusobola bitegeera era temuli bitegeera ekyo njagala mukitegeere naye njagala mbuuze ffe okuyambako ku internal affairs ng'omubaano guno ogukulembeddwa Dr. Ephraim Kamuhanjire ne tubayambako mulowooza kiyinza okukyusa gavumenti tekisoboka bwe tubayambako munira ne mutagaba endagamuntu omuntu omuwadde ekiraga nti ono si mugwira munnansi ate bw'omala tesikuwa passport kibanga omuntu bw'omuwa emmere noga sigenda kuwa sowaani w'ogiriira kasita oba wagimuwadde ne waatafuna sowaani alya w'omuweeredde endagamuntu ne bw'otamuwa passport ekyo kintu kiwemula gavumenti yaffe muleke tukwasaganyize wamu temulabangako banyarwanda nga bali mu bintu ebyakavuyo byonna nga bali mu kwekalakaasa oba baagala ntebe oba no twagala mirembe twagala kussa kimu twagala okufiibwako kyovulaba kati buli avayo nzaakulembera abanyarwanda bambi balinga bamulekwa naye lwaki President Museveni tuli bantu bo okuva edda nedda tuli bantu bo bakitaffe balwana babadde wano ffe tiri kirala kye tumanyi so mutusaasire mumanye nti tuli bana Uganda amanya nsigadde ndi queen w'omubaano era nga mbaagala